bagala ki annabe mukanywerere abakazi bagala kasolo okusinga abakazi abalali kasolo abali kigenda mu maaso abakyala ki kasolo simutegeera nange Twagala kasolo oyagala kasolo Twagala kasolo byonna ani abikoze Honorable kasolo nokawanvuya okawanvuya abakasolo tewabakitambula ayayayaya ndi Kyotera ew'omukulu minisita Kasolo Haruna lero wano wagenda okukola Thanksgiving naye nga area gyendimu ye area buli muntu gy'asinga okwagala ng'ovudde ku kiri nti nno biki area abantu ababuuza nti bannange akawewo nga mpulira kava side eri kava side eno yego ali ku kamera Tereza kati olaba ekintu kino bw'otereeza kamera eyo ne tudda wano bwe tuti wano we tuli tugenda kulya tugenda kunywa tugenda sirisa bigere wano Haruna Kasolo wakoze ki taata gyebaleko mukama wange soko gy'omuuzeeko oda gwali ku mulyango alo vaayo eyo yangu eno gyebaleko taata kale sebo oli bulungi ndi bulungi sebo naye nga kiri kitya kiri kyakabi nnyo gwakoze ku byemmere waliwo yakoze ku byemmere mukulu Sebujjo mukulu Sebujjo ku byemmere yayambadde ku byakunywa oli ku byakunywa kankudire kasooke ndiwono yesu sinakudduka kalo tale kano kaba ka misinde emmere nagitegekere bulungi mukulu Sebujjo gyebaleko kale mukama Kristo yeebazibwe abasapule nga mmanya oba mudaali naye nga tuli wano goba nga migwokoze ku byemmere seboze nakulidde abafumbi bano era njawulo kubakakasa nti buli kimu kiri bulungi wankubadde tufunye enkuba naye ate nayo tubadde tugyetaaga giba mikisa ekiraga nti buli kimu kye tukola kijja kutambula bulungi so twalemu okukomba ekindi tetusaze mmeka mucere kiro mmeka abantu bagenda kulya basombe n'okusomba kwegamba era naboola butandise okupaakinga wali abantu bagenda kulya bakubeko n'akati basenze n'akati mukitegeera ate batwale n'okutwala wanga Honorable Minisita Kasolo yafumbye yatugabudde buli kimu ebintu tubifumbye bitulemedde nawo olimba era abafumbi beeganyizze n'okufumba kubanga omucere gukyajjudde nga bw'ogulaba wali ennyama ekyateekeranye wali kwegamba buli kimu kyonna kikyali mulungi nnyo ndaba enkoko kwegamba eyo abantu bajja kulya basenze n'akati omukolo munene bwe guti buli muntu ng'agenda kufuna ekifi ky'enkoko ate wano ndaba ebifi bingi nkakasanga buli muntu yenna anaabeera ku mukolo guno ajja kufuna ekifi ky'enkoko ennyama buli kimu kyonna bajja kulya bulungi mukamundi togwa mu supu ekiri wanewa Minisita Kasolo Kyotera Minisita Kasolo Kyotera ate ono gwe bayita Honorable Kasolo Thanksgiving bumukomyawo tutereevu nnyo tumukomya anko wagambe okola ku byakunywa kunywa nga ki amazzi soda buli kyakunywa kyonna weekiri buli akwata esowaani yafuna ekyokunywa nabo batannafuna sowaani olutuuka ne bamuwa akatebe afunirawo ekyokunywa kwegamba byo bingi ye Minisita Kasolo nina kwetulabako kati niyo bembuuza ku batuuze abali wano ate gwe wakoze ku byaki nze simanyi nakumanya omanyi ki nze tata namingo kwegamba tata namingo naye Kasolo mufiirako tumukomyawo ku kino kyakoze tumukomyawo kubanga nze simanyi olamusanga n'okwekomba buli kimu kitambula abalimu balirigala nga olaba ekiri wano Kyotera bannange yakutte dda fire kati ze simanyi nakyakunyumya tokolaga abantu ekiri wali kubanga kati bw'otunula wali kana nakino ki maama era ennyama ennyama nga buli omu ndabawo ennyama eri nnyama eno ennyama soka olage wano abantu ennyama enkoko esusse kanzije maama awo una sinabuuza ku mukyalo tugaza ku biiki abakazi bagala kasolo okusinga wange Honorable Kasolo Abakazzi abalali kasolo abali kigenda mu maaso abakazi bagala kasolo omwana akinkwakyo kanzije mukama kamala kumutakuta ate gwe ujja ki nsanene mufumbe n'ensenene omukyala
wuno w'enkoko yiteno bwoti gyebaliko maama oli bulungi yakutte mu byankoko enkoko okuva ssaawa 11 okolaki nsiika nkoko olinda kino ssaawa 5 okyasiika nkoko kyakoze bannayeko nalebo kyamaanyi sikirabanga buli musajja n'enkoko nkulu buli musajja n'enkoko nkulu n'ekifi abakyala buli omu ajja kufuna ekifi teri kufikka tewali kufikka buli omu ajja kufuna n'abeefise basibe batwale balye baŋŋambye owaaye abakyala ki kasolo akalulu abakyala mwagala kasolo awatali kasolo tewali wakitambula buli mukyala ayagala kasolo nawootyo oli bulungi gwewakoze ku kyakyatmba wana ennyama ennyama omucere gona bubuli batandise opakinga gambi abakegi we batuuka abeekaliisizo omukyala okubagona kasolo yabatwala kasolo simutegeera nange abakyala bonna baagala kasolo ffe tugenda kulyawa buli mukyala kasolo agamba nti buli kimu kiki bino begodde ate bamukola ki muje baleko bannange munansonyiwa obbagwamu nti sitakitegeera ki ate bano kiki ekigenda mu maaso wano mupakinga era abantu gye bagenda okulya buli omu agenda nakatifinike teri ebyo byakubudaabuza gye baliko maama era nja kuteeka mu yiyo engeri gy'olina gye baliko mukama wange oli bulungi tuli bulungi entegeka ziri zitya entegeka ziri bulungi nnyo amanya mulongo katoboola Galumonde coordinator yes Galumonde ndi coordinator wa minister honorable Kasolo okuva ekikungwe Kalisi naye omulimu tugukoze bulungi nnyo era abantu bazze mu bungi lwakuba enkuba ekyatenya naye era abantu balaba balina mu by'okwagala bazze mu nkuba bonna batudde bulungi efumbiro liri bulungi nnyo ebyokulya ebyokunywa byonna bigenda kubeerawo tewali kujula tewali kuki naye nga abantu bonna basazeewo Honorable Minister Kasolo yakomawo Kyotera empya ennungi abakyala baagala nnyo Kasolo nawe kimanyi okitegeera guli gwali muyaga gwaggweddewo buli omu wootuuka Kasolo tulina kukyongeramu bwongezi vibe kwongeramu maanyi tugenda kunaza bunazi gweje ekinaggwera nga Kasolo ali ku ntikko Kasolo yavadde ku ntikko tayinza kuvaako naye munayenga bamanyi omuyaga yagawagiraagiramu bano abatamanyi bakolawo naye kati soka tubulireko enteekateeka za leero ziri zitya enteekateeka za leero ziri bulungi nnyo kubanga buli kimu twakikoze bulungi chairman Pat ne mukyala Nabakooza bakitereeza bakyamaani b'omukolo guno buli kimu buli muntu agenda kulya agenda kunywa tewali kintu kyonna kigenda kubulawo paka nkyondongo weeri eya solo events egenda tukubira omuziki abantu bagenda kulya banywe bawulize ebigambo ebiva honorable minister waabwe bulungi nnyo kituufu nnyo Martin ngwatiraako wano kuni ali ku kamera bamuyita Martin njagala abantu esooka obatambuzeeko obalage ekifo kino nga bwe kiri ebintu byonna nga bigenda okubeera olabe ekigambo kye bayita emmere abantu bagenda kulya kyenkana ki omanyi otugenda ku mikolo bwegiti abantu baba basooka ne bagamba naye omuntu tatugabudde atugamba biki Thanksgiving enyala etulumidde wano naye Kasolo yagambye buli kimu agenda kirekanga bwe kiri abantu balye banywe ve wakanga buli kimu kiringa bwe kiri then okole ki ojje owulize byakugamba nga bw'okkuta enkoko weeri mu bungi ennyama weeri mu bungi omucere we guli mu bungi abafumbi bafumbye abula sitegedde baani bafumbye nabo beetaaga okwebazibwa kuba okufumbira abantu abangi bwe bati nakyo kiralamukko buli muntu gw'olaba bangi naye buli omu alina kyakola abantu abo balabaawo awo ndowooza ekintu okiraba engeri gye kitambulamu bakulaga nti buli omu ali bize nti buli omu ajja kulya okitegeera buli omu ajja kulya era bendabye abapaakinga eno abantu bali eno bapaakinga okufa obufi buli wempita ye baliko maama oli bulungi ate gwe wakoze guliwa oli bulungi maama ki ekiriwo ate gwe wakoze kuguliwa nakoze wano ku savinga wano ku meza wano paakinga we tulinda abantu wano
mubawe muwaka paka ng'agenda teri agenda fikira soko nyinyonyole kino ekintu Kasolo kyakoze Honorable akoze nnyo ekintu kino tumusanyukidde bangambye abakazi beno mwenna mwagala nnyo mwagalani Honorable Kasolo mwagalani njagala Kasolo oyagala Kasolo atono bana yebise bitya oli otya mama enteekateeka ziri zitya gwe wakoze ku kyaki kuba tuli mu fumbiro ku byakulya gwe muceere ennyama nkoko ki wakoze ku nnyama abakazi mwagalanye ennyama wakatesitinga ebifi bimeka okulaba nti biyidde munye bwe guli kimu naye nga kinene kya mugaso nga gunene nnyo Kasolo abeerewo nnyo bannaye gye baleko maama emirimu gibatwalaganya enteekateeka kalate kino gwe wakoze ku kya nafumbye muceere ssebo ssebo bwe mwafumbye omuceere abantu guyidde bulungi buli kimu kiri oke bwe bagamba nti katulye essaawa zino balya balya byonna ani abikoze Honorable Kasolo nokawanvuya okawanvuya bannange ekiri wano era naawe Kasolo Essebo n'abasajja Kasolo essebo olaba Kasolo toba kitambula nekuba eri mutukuba wa Kasolo mubi nnyo okikiriza ekyo mbuki Honorable Kasolo wannyo wataba toba kitambula era tumusaba akomewo ono tuli ku YouTube channel bagita na Truth Media mukwano kale eno gye tuli ye area ya abantu abali mu kidaala bwe bamala okwogera nga bamaze owuliriza ebigambo byonna gye basobola bwe amaaso gajja okuba gatunudde ffe gye tuli katugenda byonako ebyate mu kidaala tulabe enteekateeka endala bwe zigenda mu maaso then tujja kundoza oluvannyuma Minisita Honorable Kasolo ajja kuba ayitamuko owambuleera zeeyo ne mumunenya bw'atyo eza yambuleerayo naye nga tugenda kugenda eno area gyenyagadde osooka obbalaga kati ate katugende mu kisaawe kati tulabeko nammwe mulabe mwetegereze ekintu mukyabe engeri gyekitambula Minisita ategese kintu akikoze ategese alaze nti buli kimu kiri taratibu okitegeera abakyala bwe bali omanyi mbadde eri nga mbuuza abakyala nga baŋŋamba buli mukyala Kasolo buli kyoyogerako ki Kasolo buli mukyala Kasolo teri ki kuzikiza bannange kuzikiza weebaka nga olowooza ki Kasolo ozuukuka Kasolo okitegedde ekyo so kati buli kimu bwenna enteekateeka ziri zitya ate mwe abambadde pinki mwe mukoze mutya mwe bacoordinator kati mwe mwacoordinatinze ki paati ki Pati ya kuteekateeka bantu babatuuza nenkuwe bataatanyizaamu yetusumbuye naye nga bbe olwedde ekintu mwadde mukitegese bulungi ekintu ekivuddemu bulungi Kasolo ebintu bino abikoze atya nga kino bino kitambula kitya ekyamazima Minisita akoze bulungi era twawulira ennaku ennyo okuva Minisita lw'atadda ku ludda bwe yagwa kalulu ennaku gye tubaddemu y'amaanyi nnyo kati ssaawa eno twagala akomewo atuzza obujja kubanga tubadde mu nnaku empitirivu mu kiyongobero twagala akituwonye Minisita yabadde yatuleka bubi naye kati tulya nga tuli basanyufu tugiwulira mwagala kimu ki Kasolo twagala Kasolo katugudde wabi newalungiza nabangalozi coordinator wa Kasaali naye kwe tufiira ate kwe yatugana etajja ekyotera omusana bukubi bwonna tubuyiseemu tulabe nga Kasolo adde ekyotera tula ekigambo wajaluna Kasolo nti okomawo ekyotera bane wetunaze ennaku ekyotera nze nabangalozi neera ku ttaka nenkaaba amaziga nempulya kati
singa ekikubagiza kyange kikomyewo ekyotera bannange tugenda kulya tunywe tusanyuke tudigire mpaka kuwulira bubi buli mukyala agamba kasolo buli omu okitegeera era balambuzaako ku kisaawe katini nnyo before ng'enteekateeka tezinatandika naye oluvannyuma tujja kukomawo n'enteekateeka naye nga wano ekisaawe kisiwe kifaanana enkuba etonnya naye olwaba abantu batandise dde okutuula tebafuddeeyo olw'enkuba etonnya oba kiki bo batandise dde okutuula buli wamu we tuli wetunula sayidi eri tebafuddeeyo ku nkuba bonna batambudde mu nkuba okutuuka wano we bali wano ekisaawe we tuli we tugenda okubeera abantu be bali mubalaba pano kya minisita Kasolo Wuuli beni na President Museveni naye kwali bw'otunula wano bafoot soldiers b'NRM baabali wali ndaga akantu kali wali tunuza kamera side eri okitegedde bafoot soldiers b'NRM be batudde wali boba mobilizers njogeddeko n'abakazi nga bonna bagamba nti ffenna minisita Kasolo bagamba ongera okubawa ebigenda mu maaso mpola kati tujja tukoma wano ate tujja bongerayo later.